Previously on Private Video. Yes, mbadde njagala onkubira essimu. Kati bwe nkubira essimu ng'ompa omulimu. Sweetheart, mukwano nfunye akalimu. Tusobola okugenda ffenna ku eno trip. Obuzibu obusangawo. Njagala obeera omusajja obuvunaanyizibwa. Oyo gwe nkusuubira okubeera. Toncankalanya kyonna tonnenya. Nkuyisa emirundi emeka gumba ebiyesa Brian sindika ebyange saagala toncankalanya wano. Nange ndi mukambuka. Buli kizibu kyesombera wange. This is so funny. What? Cyo tekisoboka. Ngokedde okudduka mu buliri. Wadde ndiko wano nga nina bye ndowoozako ndabako kafirimu kange kansooke nkapozinga n'okukapozinga. Gwe nga naawe ongoberedde. Ate era ngoberera kyange. Sijja seka nnyo kubanga. Sekamu naawe, sekamu. Ojja kunsuula. Kale kakuleka. Kakuleka breakfast one. I am. It's just that I have a little stress. Nina ebintawanyamuko. Omanyi Brian antawanya. Oludda okujja okundabako nandibadde bino byonna mbikunyumiza. I have no one to talk to. Man Brian akola ebintu bingi ebyekisiru like simutegeera. He's being jumpy. Alikundetela a lot of suspicions. Bintu byakola toka ku apartment, jukira apartment nze njisasula. Naye byakolerayo, he's not respecting the space. Mwatwala simanya, bakampasa simanya, zima brother we, bani eringa gye bafuula lodge. Can you imagine? Omuntu omukulu bw'atyo. Kyabadde kitya? Owawulidde otya? Bulungi. Emmy yakumakinga kufiringa bulungi. Nego the way you make me feel sometimes. Tekijja. Come on, sweetheart. Ate kati todda side eyo. Tinyeebi, at least ebirala naye kati ate byakomyawo ebyo. Sibikomyawo naye nange mbeera neeraliikirira buli kaseera. Kuba amasimu togakwata nkonkona ku mulyango. Abantu banagamba omuwala abeera wano yeewuubawuuba. Musajja gw'ataggulira. Ezo zonna red flag. Honey naawe, sometimes naawe ateera tompuliriza. At times nkugamba ekintu n'otampuliriza n'osalawo okukola. Kati bwe mma nkugambye nti siri waka ate bwe n'osalawo n'ojja ewaka. Gula kiba kirungi. Ati mankimanyi ojja mmala okumawo obeere ewaka. Ate so nnindira ku mulyango. Brian. Ojja kunjiira caayi. Nakugamba sorry. Ng'amaze ofuna enkovu. Naye nyinza okukaaba amaziga. Yeah, exactly. Era kati ndikuwatchinga every move he makes. Almost every move. Sigenda mukkiriza kuddamu kumfoolinga. Yawadde awusima nansaba ekisonyiwa biki nemuleka nemulaga nti everything is okay but sigenda mujjako maaso ngenda kubanga mulaba buli kibukulaba nga taddamu kunsula mu nsobi yonna. Era singa ntegeera nti waliwo kyakola ekitali kituufu this time round. So I'm not going to be in for his games. I'll break up with him.
Ntenkola ebintu wala maaso. I don't want to waste time and money on things that don't add up. Naye nga. Sikwesiga bulungi. Manyi. Ekintu kyewaŋŋamba ekyo ekyokujja okumuvinga in. Mukwano. Nkusaba. Tugende ne decision gye nakola. Kuraki? Of course nakugamba oyinza okumaliriza okusoma. Wasigaddeyo katono bwe kati. Concentrate. Brian. Na concentrating nga kasambera neewuba wano. Abaana ku campus. Young one. Ngobedde babeera ne ba boyfriend baabwe. Nze ate ntambuzaako paka ya 3. Kati gwe tukiraba. Ekitegeeza ndi ready kati ndi muntu mukulu manyi kyenjagala. Nedda. Gwe kati tukiraba. Naye era kigenda affectinga awantu awamu oba awalala. Gwe okiraba ng'ekiri gundi kati. Ate kati gwe ekirungi just oli mwaka gw'ogusembayo finish then tugende mu maaso. Tell secrets I can't unsee. A dance of whispers meant just for me. Under the moon where the shadows play, you pull me closer and we slip away. Private video in my mind. Replay the moments where love's alive. Your touch your Men. Nje? Yeah, nsuubira nti byenkugambira bitegedde. Ate era nsaba onzikirizeemu. Okukkiririzaamu si kizibu. But make me believe you. Yeah. Kitegedde sigenda kuddamu kunyiiza. Mbeera yonna. Nga tutambulira awo. Naina aba trip nabo. Kansoke nzije. Aha. Mena. Okay, kanzije. Okay? Aba trip tebasobola kulindako. No, it's business. Brian. Come on, kanzije. Brian? Basi ukota masimu gange. Nkulu mirundi nga 10 gutumayi mugaso gwa personal phone. Kyenkwagala kuchoka video zange. Charoni, yes, nchimanyi. Ntandisa kubanja bubanja naawe. Video yo ngenda jiku. Ntandisa kubanja bubanja weza video bwanga. Ate omuntu wagungamba abudiritinga. Omuntu wagungamba tobulina naye kakutandobere nga tobulina bannange. Mukama akusasire kakutambinde obere nga tobulina. Omuntu abana belanga wabudiritinga tujja kuvaawo obi. Omuntu wagenda bukwera practice. Angoza ngezo nane ate kati okuzisindika nkwegayira bwegayiriza. Nkuba tokwata nzijeyo sima obona zimpereza. Ngenda kusindikira gondi video yo sindikire kato era ononagira bunana. Kansoke nfune. Sima kikuna nagiza. Kanfune gondi that. Tusa kubanga tulina data omusajja omukulu. Nze nga mbere mwine bakasero ino kubanga esimu eranda. Oba tosindika video zange nazikolera amanyi mangi, nazikolera practice nakomangawo emirundi n'emirundi. Ate kati ozire siyagala zisindikira. Ate kinyiza nga kukubera notakwata. Mukama akuyamba obere nga tozidiritinganga kubanga kyonna ekinajja kyonna kyennakola kyonna kyennayogera ensi gw'onoomanya kyonna nawe ebyo tebijja kugendera bulungi. Nga toyogera?
kwendi nkuwulira kati Zekimire. oyagala nedda ngenda kusindikira. Zikima onazi. Ngenda kusindikira. Kati oba osinga sindike kati. Sindike kati naye sobola kubeerawo nga negayira bwe. Kale kanfunika nteekeko data ngenda kuba. Tekawo kati. Okay, kale. Musajja bakulu kwebuza magezi. Ate sijjala kulinda kamwendenze eki. Bintu mbiteekamu amaanyi, mbiteekamu obwongo, nkola practice. Kyamazima. Sharon afuukidde ekizibu kati. Ono omuntu eyalemedde ku simu yange agikubakubako buli kaseera njagaza ki? Anakyaya n'omusajja. Hello? Sebongo ofiira ku simu yange? Ono Mena? Iye, ono ye Mena. Nze landlord wa Brian. Sharon yampadde enamba eno. Sharon mumanyi. Mbadde ayagala nkuyamba enkya ssebo. Kati nkubidde kugamba Brian nga muwanja ssente zange nnyingi, almost myezi 3 tansasula ssente. Njagala ssente zange. Kati mulowooza ennyumba zange nazimba z'abakete yamba nti wendi nawo organization no bayamba. Kati mbawadde just nakumbale ngenda kukasuka ebintu byammwe wabweru. Akona kamanyiiro, muleke kujoga abantu. Yes. Ate n'ekirala ennyumba yange simanyi oba agifudde erogi aleeta obukazi girlfriend. Ennyumba yange simanyi mulowooza guest house nti yeyina okuyingiza weefulumyawo. Nedda. Okay, listen. Hati nabaha ebiro just bishatu byonka biti. I need my money. 3 months. If not so, you will see. Abawala. Emmanuel kyakola ebintu bino. Naye Brian, bw'oneetondera bunnamunera nonyendako. Private video in my mind. Replay the moments where love's alive. Your touch, your rhythm, my heart obeys. Forever looping in this sweet haze. The stars above can't match your glow. Our secret story only